Wange gomwana omulenzi z'omwange. Kitange yebazibwe Kristo oyo nannyini eggulu n'ensi yabambe eggulu nga tekuli mpagi. Amiina. Kitange nsabye nkutegeeze ffe bazzukulu bajjajjaffe Kanoonya abaana oboolaba Rose Kalomatendo Butoyo. Otyo. Kitange nsabye nkutegeeze okujja kwange wano nsanyuse maaso kubanga ebisiga bisamba ndege. Mpulira. Dadi nsabye nkutegeeze ekyamazima nvulubanye essanyu ng'ekiba ekiyonsa ku bw'enkuba. Mulimu ekibeemu omwo. Taata mu kujja kwaffe wano nsabye nkutegeeze. Otyo. Kyamazima mpidde Kalomatendo kimmenyedde gye nsanze muto wange muzzukulu wa Kabunga Essagala Buwayo yabeera Kizito. Otyo. Omutaka Nkata w'ensente lwamutumiddwa mwana. Naye kwali. Mukulu jjajjaffe Kiviiri okuva Ssemutwe. Mpulira. Taata yawulidde ennugu kubanga batandise okumunyigiriza. Bali mu kumunyigiriza. Taata era nsabye nkutegeeze ku lw'obukulu bw'ensonga eno. Dadi ompereze bajjajjaffe abalugave ngamba ba mu kibi. Oyagala baki. Mukulu nakibiriza mpolampola linga mpita mu Zdumbiziryo. Otyo. Kitange sijja kubuuka mu keerogo. Mpulira. Kyamazima naakola nnamiryango ng'enkola zikwegesa amaaso. Mpulira. Dadi kankole ng'omutonzi bwakula kubanga abaatunga akomola. Otyo. Mu kaseera kano nange nkomodde. Kibanga bwekyo kifaana bamukubira engalo nga z'amaanyi abeewange Mukadde wange n'abeewange kye bakozera kubanga enjala etutandise. amangu ago nga temunamala kuyingira. Wangi mukulu. Kale gwe omwana omulenzi azze omwange. Nange ssebo mbugenda wange bula. nange nsanyuse bwe nkulabyeko ng'otuuse. Mukulu. Wange amazima nange ngenza okuwulira ng'omutima gunkuba jjebe. Obeera nga mu kibi gw'oyagala nkuweereze. Mukulu. Wana wange nawe n'abaana abalala. Kubanga njagala okutegeeza omwana omulenzi ow'enkima Sali mulina. Njagala mukuweereza akuyambeko salinkirize. Yasaliikiriza. Nawe n'omwana omulenzi ow'enkima Kibalama. Mpulira njagala mukuweereza akuyambeko balamirize. Lwaki abeewange tebakuwa engalo mukulu? Abo banaazikuba nkya. Mukulu weewaawo. Kale bwe kinaabeera bwe kityo. Mukulu. Njagala baana bange bakundeeta empolampola etono mu ddumbizi lyange. Ebiri omwo bitamiiza. Nedda bya kika bye biri ku mutwe. Bye mutuleetedde waffe. Emmotoka n'ebisumuluzo bimuzitoowerera. Bye bizitoowerera ono. N'ebyapa biri kuno. Kyava azunga bw'atyo. Mukulu. Nga tujjidde omugenyi n'eggaali n'akabwa. Oli wakati mu mukolo ne Peace Technologies.